Amen. Namulaba ekyo kyayogera kituufu. Omusajja Yesu yatwagala lwa bubbi, yatwagala lwa bamalaaya. Naye ate ekyo kyo tosobola kukwata kyawandiikibwa ekyo gwe n'okitambuliramu n'oleeta malaaya ku kituuti n'omulaga abantu olw'okuba Yesu yatwagala lwa bamalaaya. Yatwagala Yesu olwa bamalaaya, naye ate teyagamba yagala malaaya omuleete ku kituuti. Twagala basawo ne banyawo tube mwoyo w'amagezi. Waba Yesu yayogera ekigambo ekyo gwe teyagamba leeta malaaya ku kituuti. Gwe kikuleesa malaaya ku kituuti kyeki? Wali olabyeko, wali osomye olunyiriri? Gwe bujingo osoma Bayibuli, wali osomye olunyiriri olugamba mbuno leeta malaaya ku kituuti? Wangi wali osomye Ndagonjo onjagala mpa olunyiriri olugamba mwoba n'omukazi ow'empeta gw'owasa empeta omugoba n'oleeta malaaya ku kituuti olw'okuba Yesu yatwagala lwakwatibwa malaaya? Oko konna kwebuzaabuza era kafa nsonyi akabujingo okulaga endiga ze mu byakola bintu bituufu ate nga bifu. Si kwogerera bujingo, ekyo bujingo kyakola kiki? Kifu. Era kyova olaba ali mu kafa nsonyi abuzaabuza abantu, naye nga bujingo kyakola ali mu bwenzi bwennyini obwedde emirimu. Era ffe ng'ababuulizi b'enjiri tukivumirira nesekuvumirira yenna. Bujingo bwe tulinako buzibu nga ffe ababuulizi b'enjiri, naye ebintu aswaza obulokozi. Azza omusajja Yesu ku musaalaba, kyova olaba avaawo n'ababuzaabuza mbu Yesu atwagala nga bamalaaya. Waba yatwagala nga malaaya yagamba kwagala malaaya? Wangi agamba kwagala malaaya n'omuleeta katuuti ka Mukama n'abye nga bonna beenywegera n'agamba ndooze yagambye mpulira abagamba ate nga ku kituli kwennyini kwavumira. Mpulira abagwagwa abagamba mbu Suzan namweganye kati ali mu kifuba kyo. Bali mu kituli kya Mukama beaginga bekuba kiisi beenywegera ebintu ebyo tubivumira nesekuvumirira yenna. Wangi eyakwikola mu lujjude kwati ku kituuti wakati ku kituuti si ekintu bujingo kyokola kikya era tukivumira nesekuvumirira yenna. Kyekiddako eri bujingo kyetwagala. Nze nabasome nabagamba wano bujingo olwedde yamala dde okugwa. Abantu abajja baagala kulaba bujingo akola ki ku kitu, ayogera ki? Nkugambye waliwo omusajja bamuyita Sulemaani ali mu Bayibuli muno, yali mugagga nnyo naye ekyamusuula era bwali bwenzi. Ekyasuula Sulemaani ebintu byonna ne biggwawo bwali bwenzi bwe. Si ekyo ne bujingo kyolaba kyakola era agenda malira agudde nga Sulemaani we yakola. Kankusomere mu ngero kankutwaleko mu lunyiriri wano otegere Sulemaani yali omugagga nga golaba oyo bujingo n'amala n'akola ki? N'agwira ddala. Ngero essula ey'omukaaga, ngero essula ya mukaaga olunyiri olwasatu mu ebbiri. Ayenda ku mukazi talina kutegeera, ayagala okuzikiriza obulamu yeye akola bw'atyo. Nga wola bujingo wakola ali mu byakwenda bwenzi, ali mu kwenda bwenzi era Bayibuli ekivumirira ddala ekyo bujingo kyakola. Suzan yolwedde ayagala kudduka, ali mu state of kwagambye. Omwami yamwegaana. Wulira kati woba ogenze wa Suzan n'okyala, yakyala ekyebando n'avaayo n'akyala ekawuku, n'agenda ekawuku ne bakola omukolo. Ate we yagenda ku poliisi n'aga nze sikolanga ku mukolo. Era Suzan omutima gwe mumenyefu. Kyova tulandisa obuweereza Suzan agenda kujja asabire mu bukyaki ewaffe. Omutima gwe gumenyese omusajja akwegaana dda. Nawe beeramu amagezi Suzan. Omusajja agenze ku poliisi agambye nze sikwanjulangako. Kati wowe otegera mbu oli mukyala we amaze okwegaana. Simwetaaga Suzan nkuze naye mumanyi
ate n'ekisooka ffenna tuli balugave nze sina kimwagaza tuli baluganda ng'ogyeko okubeera abooluganda mwoyo naye ate tuli baluganda nze ndi musajja walugave ne Suzan walugave so nze sina kimwetaaga naye nze kyengezaako mubuulirira nga muganda wange akole ebintu mu butuufu bwabyo alina okufuna omusajja we omutuufu ave ku bujingo yennyini nyira ajja mala amusuulewo olwadde yamaze ddala n'okwegaana ku poliisi n'agamba ye takolangako ku mukolo gwa kwanjula singa yali akwagala yandivuddeyo n'agamba abannange nze omukolo nagukola ekiba kibe awo twanditegeredde naye yamala dde okwegaana we baawukana ate nze kye kyenjagala we baawukana kyenjagalira ddala bujingo ne Suzan ne baawukana buli omu n'akwata agage bujingo naddeyo wa mukazi weeri Teddy abaana tebalina school fees bakaba n'okukaaba abaana batuuse okuddayo ku ssomero tewali wabeerera gw'oli bubeezo mudigira budigizi na malaaya tebeereza wajja ovudde bujingo ne mukazi wo nawe weekubemu omutima olokokere ddala va ku malaaya akuwabya akusuula lokoka amannya gange yenze Pastor Frederick Kachika omubaka wa Mukama abooluganda olwaleero nze n'amawulire amalungi naye nga tetunnabagenda ku mawulire ago kansooke empiseewo akalango tugenda tandika obuweereza mbuulidde enjiri emyaka 5 naye gye tutambula yonna abantu bangi abagwamu amaanyi abantu bangi abamenyeka omutima abantu bangi abakoowa ne kyaki ngagamba sijja kudda mu kyaki olwa bino byolaba ebyabujingo byakola ebyokulimbalimba mbu omukazi tanamwanjula ebyokufunisa omukazi obutotana nagenda waabwe ensonga ezo ezabujingo zabamenya omutima bayibuli eyogera mu Isaaya essula y'enkaaga mu olunya olusooka Yesu aga omwoyo gwa Mukama Katonda gwali kunze kubanga nvuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi antumye okusiba abayina emitima egimenyese abantu bangi abamenyese emitima emyaka nga 2 emabega Katonda yayogera nange naŋŋamba Kachika Frederick laba genda oyogere naabo okuŋŋaane oyogere naabo abantu bayabiti 8 abamenyese emitima abaweddemu essuubi olinga ayimusa amaaso ge ne yeebuuza ani anamuyamba olinga ali mu mbeera ali mu state of gwagameya Mukama naŋŋamba genda okuŋŋaane nabo oyogere nabo nampa olunyiriri luli mu Yeremiya essula esooka olunyiriri olwa Yeremiya essula esooka olunyiriri 10 Babuloni egamba bw'eti laba leero kutaddewo okuba omukulu w'amawanga era ow'amatwale g'abakabaka okusimbula n'okumenya n'okuzikiza n'okusuula okusimba n'okusimba buli ekyakwata muganda wange mwaka 2021 mwaka 2022 kigenda kuta mu linnya erya Yesu ekinyani ekimpaliriza Mukama yayogera nange embeera gy'abasumba gy'olaba etambula egenda mu maaso ey'okwagala abakazi ababiri ng'ate Katonda akyayira ddala divorce Mukama naŋŋamba Kachika kutaddewo okuŋŋaana n'abantu abo ade bamenyese emitima naye kye bayita okutandika kyaki kyetaaga ssente okutandika kyaki kyetaaga ki ssente era ze tuli mu kukuŋŋaanya ogula emizindaalo ogula obutebe ebintu bingi nnyo bye tukola ki bye twetaaga gwawulira omulokole naawe atali mulokole osobola okwenyigira guno omulimu gwa Mukama n'osobola osupportinga omulimu gwa Mukama gw'omulokole naawe atali mulokole bayibuli eyogera bweti mu Luka sokonddeko malogerako mu Luka essula ey'omusanvu kamala ogisomera bano Luka essula ey'omusanvu olunya 2 awo waliwo omwami w'ekitongole omuddu we gwe yayagala ennyo yali ng'alwadde ng'agenda kufa n'oyo bwe yawulira
ebigambo bya Yesu n'atuma abakadde Abayudaaya gy'ali ng'amusaba okujja okumulokola okulokola omuddu we. Nabo bwe bajja eri Yesu ne bamwegayirira nnyo ne bagamba nti asaanidde gwe okumulokola okumukolera ekyo kubanga ayagala eggwanga lyaffe ne kuŋŋaaniro ye yali tuzimbira. So kyengezako okugamba kyekiruwa gwaleyo omulokole n'abatali mulokole atuwuliriza yingira mu mulimu gwa Mukama supporting omulimu gwa Mukama. Ng'asookembawo ennamba y'essimu 0755 49 847. Gw'ayagala okusabira ayagala okukola kyonna oyagala kwogera naawe ennamba eri 0755 49 847. Esookera ddala nze mbadde gye nkuŋŋaanira naye akaseera katuuka omuntu ne yeeyawula kubanga abantu bangi nnyo betubuulidde enjiri eyo. Abantu bangi betubuulidde enjiri oli akubuuza agamba musumba mukuŋŋaanira wa nandyagadde okuŋŋaanako naawe. So yensonga lwaki tuvuddeyo tulabe nga tutandika obuweereza mu linnya